nti omuzimbi yenno ba developer bw'aba agenda okkulaakulanya ekitundu naddala nga talinaako go down buli lwogezaako okusima wansi awo okusukka mita emu ng'agamba ogenda nnyo essente nnyingi ezigenda awo matiriyo simulina agirako half mita naye nga bw'ogenda okulondoola obuwanvu bwawo oba obuwangazi bwawo oba original ground entuufu ey'ekifo nga eri mu mita 3.5 okutuuka ku ground entuufu kati nga bino byonna byolaba waggulu Kasasiro kati ebintu ebyo byonna biba byetaaga okukokolawo okujjawo debris oyo aveewo otuuke ku ground yennyini then osime foundation ng'ova ku ground eyo kiba kigenda kuwa depth nga mpanvu kubanga 3 mita ziba mu futi 10 weetaaga okuzimba zi retaining walls zi bearing okusobola okutuuzaawo ekizimbe ekyobuwangazi obanga kigumu naye olw'okuba nti ebizimbe ebisinga n'ebikomera babizimbye Kasasiro n'obubenjo bw'ebisenge ebigwa ne bikuba abaana n'abantu baffe tebijja kukoma ekyo kyoyogedde kituufu amazzi agava wansi awo tegakosa fefeka abali wano mu Lusanja obula gakosa n'abali eri wansi ku mukaaga kubanga waliwo omwalo gwe wali wansi ogukyanolinga amazzi gali agava eri wansi gugatwalira ddala paka wansi eri ku mukaaga so n'abantu beeri bonna bakoseddwa olw'amazzi ago naye singa KCC yefuna esala amagezi nebanga eyina engeri weekuumira amazzi ago nabaddamu ne bagatreatinga bupya agava mu Kasasiro nebanga balina engeri balina okugateeka awantu nebanga bagakuumirawo nakyo kyandibadde kituyambako naye kati okusinziira amazzi gagava mu Kasasiro gajja direct ne gagenda mu bantu baffe eri tugezera ba mu faamu eri wansi ddala mu faamu gye tuli abo bo amazzi gabakozesa ddala nnyo ate tusanje wene ekyengulu ogambako nti kale kubanga eno waliyo olusozi eno waliyo kino kikkiriro so abantu baffe ab'omu kikka eri wansi ku faamu gye tuyita mu faamu bo bakosebwa nnyo ddala amazzi agava mu Kasasiro awo kyekituufu kyo enzizi zonna ze twali tulina wano ez'ensulo zaafa kubanga ebisaaniiko bino byakka amazzi bigakka wansi amazzi batugamba abakugu tigali contaminated ne galimu ngeri oba butwa oba kiki naye eno saidi eno nga nasono wote baddegezezaako kale okuleeta amazzi naye saidi eyo okulya naddala Kasasiro wo stekanso yali yeeyamye bwejja kutuyamba okulaba ng'etambuza amazzi ag'emidumu wano wonna gabeere mu kitundu ky'ekiteezi nga weegali naye ate era tegabeerako ebiseera ebisinga amazzi gavaako yadde payipu mweziri oluusi naye tegabeerako gavaako weewaawo nga waliwo emyalo egyasimwa okukulukutiramu mukoka ava mu Kasasiro naye tewali kiraga nti waliwo ekikugira obukyafu obulwadde n'obuto obuva mu mukoka ava mu Kasasiro ono okutuuka mu mazzi abantu ge banywa okwewala bino byonna enteekateeka eyo gye baakola mu myaka egyo we baabikolera balina kye baabulwamu okukola sijja kugamba nti baali tebakimanyi baali bakimanyi bulungi naye balina ensonga zaabwe ndowooza lwaki tekyakolebwa bwe kityo Kasasiro yenna bw'ogenda mu mawanga agamu agaakula era nkakasa nti buli yenna atulabe yali atambuddeko kino akimanyi Kasasiro wateekebwa wazimbibwa tugiyita waste management plant Kasasiro ono tasuulibwa ku ttaka butereevu nedda tugazeetinga ekifo ne kizimbwako warehouses nga ziri open nga zirina openings nga si nzimbe mu bisenge tusobola okuzimbya ebyuma bye tuyita stanchions mu height ya mita nga 5 n'okweyongerayo waggulu olwa aeration era ne tuyuwa ne slab wansi awo wagenda ogenda era slab ebeerera ddala y'amaanyi kuba Kasasiro alya tetusaawo block sleds tetusaawo rock mayinja era agalya naye tulina okukozesaawo concrete yennyini ng'era ali mu thickness emalira ddala kati concrete oyo ensonga lwaki tumukozesa era bwe tuba tuslabinze area eyo tugisaako ne slope ne tukola ne water channel era Kasasiro oyo tusobola okumutreatinga era ne tumupreventinga nga tawunya nga waali osobola okuliirawo n'emmere era nga n'okulwaza talwaza ate kyensuubira nti gavumenti yaffe oba ne KCC ebasobola okukikola bwe tumala okuzimba slabs ezo Kasasiro kwatuula tuziteekako slopes ne tuzimba channel
essengejjero ery'amazzi agava mu Kasasiro era ne tuga directinga paka channel eyo weeraga tusimawo tanka oba dam era nayo tugizimba mu concrete ow'amaanyi kuba amazzi ago gaba acidity oyo aba ajja kulya buloka singa onoozimbya buloka tanka eyo olina amazzi one gaba gookya kubanga gafuluma mu Kasasiro on a high temperature kati bwe ganaatuuka gyoga directinze ng'ate nayo tozimbyeyo bulungi gajja kulya ekinnya ky'ozimbye gakisuule kati ekinnya ekyo tukizimba nga kigumu ddala ne tuleta Kasasiro ono nga tumuyuwa ku slab ku concrete slab eyo gye tuyiye mu warehouse yaffe kati bwe tumala okumussaako ye nga Kasasiro ku slab okwo atandika okuvaamu amazzi bw'atandika okuvaamu amazzi gano gatambula ne gagenda mu channel mu tanka ezimbiddwa era amazzi gano tuga recyclinga ne gaddayo mu Kasasiro ge gakaza Kasasiro oyo Kasasiro n'omusanga nga mukalu era Kasasiro osobola n'okumugyamu ate ebirungi bingi wabula ebigambo by'omukugu ono byawukana nnyo ne bye twasanze Kiteezi ng'emyala egitambuza amazzi si mizimbe so nga ne waakuŋŋaanira tewali kiraga nti obuzibu obuva mu Kasasiro ono tebutuuka mu bantu. Wanera we twasanze ekidiba ekigambibwa okuba nti kirundibwamu ebyennyanja wabula nga amazzi agava awakuŋŋaanira Kasasiro tewali kigaziyiza kwegatta mu gano omulundi bw'ebyennyanja so nga n'okuliraana awo waliwo ennimiro z'abatuuze era ekitooke ekyo tekisobola kussaako mmere ennungi era eryo ettooke ly'ojja okusanga nga bw'olijjako omunwe n'ogusalamu nga gulimu grain eya black ebiseera ebimu era tesobola kukola mmere ennungi so nga okutwaliza awamu emmere yonna eba eriraanyeewo ya bulabe bwe twebuuza ku b'ebyobulamu ku buzibu bwa Kasasiro ono eri obulamu bw'abantu bo bagamba ki? Kugamba abantu si kirungi okubeera kumpi ne Kasasiro kubanga Kasasiro bw'ebanga eri piled up wavaamu omukka ogwo guleeta ekibayita air pollution kati air pollution eyina kyereetera abantu nanyo abo abaluddewo nnyo basobola kufuna obulwadde nga bya allergy bwe tuva mu allergy tugenda mu cancers okay kwoyo aluddewo ku kitundu awo kati bw'oba omazewo ekiseera ekitonotono oyinza obutafuna ebyo effects ezo naye nga kituufu bw'obeera ng'osomoka okuva mu Kasasiro ogwo okuwunya ku tukwandibaddemu obuzibu naye nga omukka ogwo gulimu obuntu particles and abnormal gases kwabo abantu abayina allergy basobola kugifuna mu bungi nnyo ne basumbuwa kwabo abaluddewo nnyo nga bali ku risk ne cancer zisobola kujja kyo njagala kimanyi kati Kasasiro tekoma ku ekyo wabeerawo enswera wabeerawo ebinyonyi ebyo bwe bivaawo ne bitambula ne bigenda mu maka g'abantu bigenda n'obukyafu endwadde nga typhoid endwadde nga zikolera nazo tuyinza obutaziwona ekyo kirimu effect kubanga amazzi ebintu byonna ebikyafu ebiva mu Kasasiro kasita bigenda mu mazzi getunywa ago tugeeta contaminated water okay kati ate ojja kusangamu nti walimu obukyafu walimu metals ez'embi nnyo zetwandibadde nga tweraliikirira si nnungi ku muntu era tugezaako okulaba nti designated areas zebayita landfills zirina okuba nti waliwo points of treatment nti amazzi agava mu Kasasiro eyo nga tiganaba kugenda mu open system gasooke gafune ki okujanjabwa kalimu okugenda n'obukyafu kyo ekitongole kya KCCA
kyogera ki ku mbeera eno. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti ekibuga kirina services ze tulina okubatuusaako. Egimu ku mirimu gyaffe emikulu gwe mulimu gw'okuteekateekera ekibuga era nga mwe muli n'ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyokukola enguudo, emyala n'okulaba nti buli kimu kitambula bulungi mu kibuga. So omulimu ogw'okuyoola Kasasiro gwe gumu ku mirimu gyaffe emitongole era nga tugukola ku lwa gavumenti ne ku lw'obulungi bw'obulamu bw'abantu baffe bonna betuweereza mu kibuga. So tulina ekifo kibaddewo okuva mwaka 1996 ekya Kiteezi, nga Kiteezi wano we tubadde tutwala Kasasiro. Kasasiro ono bwe tumutuusaayo asootingibwa. Tulinawo abantu bangi nnyo kumpi abayita mu 8 abafuna oba abayimirizaawo obulamu bwabwe nga basinziira wano Kiteezi wano. Ebintu ebituuka Kasasiro batuukawo balondamu ebintu ebirala bye bakolamu eby'emigaso ebirala nga abakyala abalonda obucupa ne mubeeramu abalala abakola briquettes ne wabeerawo n'abantu abalala betwemployinga naffe ng'ekitongole. Ekifo kino kibaddewo okumala ebbanga eryo nga bwe nkugambye, naye kati kigenda kijjula era ffe nga ekitongole tugaa nti twamaze dda okugula ettaka eddala eddundu nga kyetugenda okukola eddundu si kyetubadde tukola wano Ekiteezi nti badde batwala Kasasiro ne bamusootinga ne tumuhipinga ne tukola kye bayita lichet, naye nga kati eri twagala kufunamu naffe bya mugaso ebisingako bino tubadde tufunamu nti abantu balekera okutunuulira Kasasiro nga Kasasiro, bamutunuulire ng'ekintu kye bayinza okugyamu, ekintu eky'omuwendo ennyo ekiyinza okubakolera ekyomugaso. Buli muntu yenna awangalira Ekiteezi nga Kasisi ebwerowooza ku ky'okukyusa ekifo kino, kola ekisoboka kyonna okulaba nga weekuuma ng'oli mulamu. Ku lwa Bukedde TV, nze Sharifa BAKKA.